Leero leka twogereko ku mukisa. Obadde okimanyi nti buli muntu azaalibwa n'omukisa mu nsi muno? Naye abantu bali okwezuula. Era omuntu tamanya ddi omukisa gwe gugenda kukola. Omukisa gusobola okuyitira mu muntu, gusobola okuyitira mu mwana omuto, gusobola okuyitira mu kintu kyonna. Leero ndi wano n'obubaka, ndi wano okutegeeza omukisa gwandibanga guyise mu nze, guyise mu legit, nga nkutegeeza nti gezesanga wonna wowulidde akakuba, wonna wowulidde akamenya. Teweetuulako, beera ng'eyatega ogw'ekyayi. Ennaku z'omwezi nga 7 ogw'E11 gwe mukisa gwo. Legit Recruitment Consultants Limited abasiŋŋaani bwe mutundu baleese interview eza security company gye bayita Emaya. Eno tebangawo, tejjajja, tekoleka, tefunika. Nga 7 ogw'E11 emutundu okwefiisa okulira na Kampala University. Muganda wange, maama, taata, senga, kojja, mutabanyi wange, mwena mbayita, mbakoowoola mujje mubeerewo nga 7 ogw'E11 kuba omukisa mpewo gujja lumu mu bulamu. Ye obadde okimanyi kya kubanga twetaaga abakyala n'abalenzi olw'olunaku ate nga nga 7 of November 2025.